Alamusizaako nnyo nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Mbalamusizaako nnyo nnyini ddala. Ekyo n'ekigambo lwaki nkyogera bwe namala okukizuula nti Allah n'eggulu lye, kubanga Allah alina obuwengula bwe, bwewawulira ng'oyogera nti Yesu yeebazibwe, erinnya lya Mukama lyebazibwe, Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera ddala omulamu, Quran etusomesa nti eggulu liyiyulika, obusungu buba bungi nnyo. Lwaki? So nyongera okulumya sitaani nga ngamba nti erinnya lya Mukama waffe Kristo lyebazibwe. Nyongera kwebaza Katonda ku lw'obulamu bwo awamu n'obulamu bwaffe mwenna abali ku Just Gospel Media Uganda. Nzikiriza nti tuli ku episode ya 3 nga tutunulira kye tuyita mode of prayer, kutegeeza nti we are walking through Matthew 6:5 tuyinza okukoma ku 18, naye nga twebaza Katonda. Nzikiriza nti olina kyofuna, olina kyoyiga, so ekyo kyoyiga njagadde ogabaneko naffe wamu tumanye ebigenda maaso mu bulamu bwo. Nja kuterawo link eya WhatsApp okujja okuba nga otusinkana ate abooluganda abali ku ludda luli olwa WhatsApp nga bagenda okulabika nti babako ebigambo bye bagabana okweyongerayo. So nayo tujja kwetaaga oyogereko naffe tunyumize wamu ffenna mu linnya lya Yesu. Njogera okwaniriza ali ekumpi n'ewala, mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tetugenda kutwala budde bwonna, tugende buterefu mu kigambo kya Katonda. Nkujjukiza nti olina omuweereza Mukama omuddu wo Nicholas nga nze ali mebegawo emizindalo gya Just Gospel Media Uganda. Musumba Leonard Lwanyaga nkulamusizaako nnyo ssebo, mulimu gw'okoleyo gw'amaanyi. Kono gyaffe mwenna be tukola nabo ba producer abatukwatira amaloboozi gano gabeera clear. Twebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe nate nammwe abatusabira. Juzi twakoma nga tulengera tusoma Matayo, yali Matayo 6 olunyiriri lwali lwa 7, lwali lwa 6, nga Bible tugamba nti tuyingire mu bisenge byaffe eby'omunda tusabe kitaffe ali mu kyama atusobole okulabika nti atuwulira. So twatunulira ebisenge by'omu kyama bitegeeza ki, ne tutunulira kiki bitegeeza. Mukama waffe yeebazibwe. Nakutegeeza, njagala okujjukiza nti weetaaga privacy, akadde katuuka nga weetaaga privacy okwogerako ne Mukama Katonda gwe wekka. Privacy eyo ebeera nkulu nnyo nnyo, kyekiyitibwa ebisenge. Mukama waffe Kristo ne yakikolako. Bible tulaga nti yava mu kibiina ky'abantu. Bwe yava mu kibiina ate n'agenda n'ayita abayigirizwa be nabo najjamu bameka? Najjamu 3. Amiina. Bwe yajjamu 3 n'abatwala ku lusozi eyo gye bagenda ne basinkana Kristo ng'ali mu kitiibwa. We balabira Kristo ng'ali mu kitiibwa, bannabbi nga bakomyewo, be Eriya, ba Musa, Mukama yeebazibwe. N'olw'ensonga efaanaganako bwetyo ne bamutegeeza nti tukuzimbire wano ensiisira 3, emu yiyo, emu ye Eriya, emu ya Musa. Mukama yeebazibwe. Kiki kyengezaako okulaga nti waliwo ebigambo by'otasobola kwogerera mu kibiina kiddemu. Waliwo essaala gy'otasobola kukola ng'oli mu kibiina, ne wabeerawo essaala gy'otasobola kukola era ng'oli mu kibiina, ne wabeerawo essaala gy'otasobola kukola era ng'oli n'akabiina akatono ka prayer group, ne wabeerawo essaala nga yo wekka ne Mukama Katonda wo mu kisenge nga muli babiri. Kyekyo omusajja ayitibwa Kezekiya kye yakola. Olina okubeera n'amagezi kiddemu, olina okubeera n'amagezi ag'omwoyo agatuweebwa. Nina ekintu kye njagala okutegeeza. Wali obaddeko mu kkanisa
abooluganda nga bawa obujulizi n'agamba nti nebaza Katonda nze gwe mulaba nali nkozesa abakazi abawera 2 olunaku, nali nkozesa abasajja abawera 2 buli lunaku, era nze gwe mulaba wano sisita wammwe noonya musajja wa kuwasa. Weewaawo nga byonna nabiyitamu najjamu embuto eziwera 10 awa bujulizi, right? Naye nga kituufu okuwa obujulizi, kituufu okuwa obujulizi, amina. Naye you need to apply wisdom. Olina ebigambo ebimu okubisigaza for some privacy ku bantu abamu. Waliwo abateekeddwa okuwulira ebigambo byo, waliwo abatateekeddwa kuwulira bigambo byo, ne wabaawo abeetaaga okuwulira ebigambo byo ne bonna nga tebeetaaga kubimanya nga gwe wekka ne Mukama. Kristo kyava abayitayo abayigirizwa be mu kibiina, yali alina ebigambo bye yali ayagala okwogera nabo ng'ekibiina tekimanyi, tekiwulira. N'abajjayo 12. Bwe yabajjaayo still n'atuuka ng'alina okwogera ebigambo ng'abantu 3 bokka be bagenda obitegeera. Kwaliko Peetero ne Simiyoni. Peetero mulala yali Yokaana ndowooza. 3 bokka nga be beetaaga okuwulira ebigambo ebyo, n'abatwala ku lusozi babeeko ebigambo bye boogera nga byakyama byabwe. Era bwe baatuuka eyo ku lusozi, Kristo n'abagamba kati mukome wano nze neeyongereyo bye ngenda okwogera, ate mmwe temwetaaga kubitegeera. Bye ngenda okwogera ngenda kwogera mutima ku mutima, ngenda gasimbagana, tugenda kwogera heart to heart. Haleluya! Waliwo agamba nti nkitegedde kubirako Mukama mu ngalo ez'amaanyi. So ayo ne tuvaayo, Mukama ibazibwe, ne tuvaayo Matayo 6 twamumaliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Matayo 6:7 agamba nti nammwe bwe musabanga temuddiŋŋananga mu bigambo ng'abamawanga bwe bakola, kubanga balowooza nga banaawulirwa olw'ebigambo byabwe ebingi. Kale temufaanagana nga bo, kubanga kitammwe amanyi bye mwetaaga nga temunnaba kumusaba. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati olunyiriri olw'omwenda we lugambira nti kale musabe bwe muti, tugenda kujjawo awo. Kakati Mukama waffe Yesu Kristo alina ebigambo byayogera wano. Agamba nti naye mmwe bwe musabanga temubanga nga bannamawanga baddiŋŋana mu bigambo byabwe. Translations eya King James ekozesa vain utterance. You make empty phrases. You make useless words. Okuddiŋŋana mu bigambo si kusaba kigambo n'okiddamu, n'omala n'okiddamu, n'omala n'okiddamu. Nedda, si we kiri. Naye ategeeza okukola ebigambo nga biri empty, ebigambo nga tebirimu makulu, ne bw'obiddiŋŋana nga tebirimu makulu mu kusaba, it is vain, buba butaliimu. Muddiŋŋana, obiddiŋŋana naye nga temuli makulu, temuli kinyusi, mu ngeri endala temuli nsigo, temuli mulamwa. Byonna byoyogera obuuka bubuusi, ova ku kino odda ku kino. Mukama mbadde nkusaba, mbadde njagala ompeeyo ssente omwezi guno, neetaaga ssente Mukama, neetaaga ssente taata, neetaaga ssente, neetaaga ssente, njagala ssente, njagala ssente.
n'otunulako mu bbanga noga hiba ne sajja abawanika akasolya kano bali kuki lumu kalikuba omuntu neetaaga sente mukama neetaaga sente esawa ziri mmeka sawa tezinaawe nga sinaba kusaba nnyo sente mukama neetaaga sente n'obeera ku ekyo n'otwala obudde ng'oli ku ekyo aleluya n'ofukamira wansi n'osaba n'oddamu ebigambo by'osaba n'obiddamu si kibi kubanga Bayibuli esomesa nti abajjukiza ba Mukama tebakoowanga wangi abo abajjukiza Mukama tebakoowa Yerusalemu okutuusa ng'efuuse ettendo okujjukiza Mukama si musango si kibi naye okuddiŋŋana without akaloosa mu ebyo by'oyogera okusaba essaala nga teriimu kyawandiikibwa wadde n'akamu ekijuliza ky'oyogera bassebo ne bannyabo oba oli mu kuddiŋŋana ebigambo ebitakola makulu maaso ga Katonda. Katonda atunuulira nnyo, Katonda afaayo nnyo ku kigambo ky'oyogedde n'ojuliza n'omugamba nti si ggwe wayogera kubanga ekigambo ky'oyogera kibaako obukakafu kibaako obujulizi bwakyo kiba kimukwata talina wakyejjirako aba ateekwa buteekwa oh yesu aba ateekwa buteekwa buli wofukamira n'omusaba making sure omujuliza gwe wayogera bwoti kubanga ekigambo ekyo ky'obeera oyogera kisitula okukkiriza mu ggwe ate ye waaba atunula atunuulira omuntu w'oyo w'omunda atunuulira ekyo ekiri munda kati naye aba agamba omwana ono antegedde omwana ono amanyi ebigambo bino byayogera by'amaanyi kubanga abigobereza n'ekyo kye nayogera. Okulwa mu kusaba n'obutalwayo si ensonga naye okulwayo mu kusaba n'oyogera ebigambo byonna naye nga temuli kyawandiikibwa wadde n'ekimu bassebo ne bannyabo maneya mye nzize nkutegeeze mukama neetaaga kino mukama waliwo ebinumba ekiro ebyo bigenda ebyo mbikuba ebyo mbimenya ng'atunula kyova olaba ye Yesu bwe yali ng'alina sitaani mu ddungu beesindikiranga ebikompola bye byawandiikibwa kyawandiikibwa nange kyawandiikibwa bw'oba oli mu kusaba n'oddiŋŋana mu bigambo si bwe buzibu naye okuddiŋŋana ebigambo nga temuliimu kyawandiikibwa bassebo ne bannyabo ekyo Bayibuli kyetegeeza nti oba oli ku kye tuyita vain phrases kitwale empty vessel oba okuba bbanga oba tolina kyoliko n'ensi ey'omwoyo eba terina kyegasa kama mbikuba mbiwanulayo mbikuba mbimenya okuba biki ebyo okuba biki by'otamanyi numba emyoyo egyo egy'emagombe giriwa togimanyi gy'okuba biki by'okuba by'otamanyi. Bayibuli esomesa mu Zabbuli essula ya 5 olunyira 6 agamba nti gwe oyagala eby'omunda eby'amazima Katonda ayagala eby'omunda eby'amazima era mu mwoyo ogutalabika onoomanyisa amagezi. Oh my God, wulira agambye nti laba gwe oyagala eby'omunda eby'amazima era mu mwoyo ogutalabika onoomanyisa amagezi. Zabbuli 5 n'olunyiriri lwa 6. Bayibuli esomesa nti ye Katonda
tusome tugendeyo Zabbuli 51 olunyiriri lwa 5-6. Laba ggwe oyagala eby'omunda eby'amazima, kitegeeza nti ebiva mu munda mu muntu w'omunda bya mazima kubanga bigenderako ekyawandiikibwa. Mukama gwe wayogera bw'oti. Zabbuli 10:16 gwe wayogera bw'oti. Mukama gwe wayogera bw'oti. Lubereberye gwe wayogera bw'oti. Wangi tuli ffenna ofuna ennyiriri ne bw'oziteeka ku lupapula ng'ogenda kusaba n'olutunulako n'ogamba gwe wayogera bw'oti mu Zabbuli bw'eti, ssebo leka kikolebwe mu linnya lya Yesu. Awulira n'agamba nti kino kivudde munda mu muntu we ow'omunda, ate nze eby'omunda byenjagala. Asituka kubanga omusoomoozezza. Oyogedde ekyo kyayagala okuwulira, oyogedde ekyo ekikwata ku mutima gwe. Bassebo ne bannyabo, asituka najja akulwanire, najja addemu okusaba okwo kubanga oyogedde eby'omunda, ayagala eby'omunda. Ekyawandiikibwa kyonna ky'ogenda okusoma kikola omuwendo munda mu ggwe ne kivaayo nga kirina amaanyi. N'olwekyo buli ssaala yonna gy'okola ng'eriko ekyawandiikibwa ekola okusinga kubanga ebeera erimu amaanyi mayitirivu. Tobeera nga bali baganda baffe, kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka bwe bujje, n'awulula. Bw'amala okuwulula n'asoma Mirembe Mariya emirundi 12. Naye nga Mirembe Mariya 12 gy'asomye temuli wadde kyawandiikibwa kivudde mu kamwa ke nti wayogera. Kyawandiikibwa tekiriyo, naye ng'essaala eri ku lupapula. You are doing what we call empty phrases. Weddamu wekka okola ebintu ekibya ekisaala obusaazi. Kubanga jjukira nti okusaba kwaffe Bayibuli esomesa nti we kugenda mu bbanga kwanirizibwa ne kuwulikika ng'akaloosa, ne kuwunya ng'akaloosa ak'omuwendo. Mu kusaba kwaffe waliyo bamalayika abakola ku nsonga zaffe. Essaala ewunya akawoowo, essaala eyo ebeera nga ssaddaaka. Ewunya akawoowo, akawoowo akawunya obulungi mu maaso ga Katonda akaaniriza. Waliyo essaala ezitawulikika, iye nkizeemu. Waliyo essaala etawulikika nga ggwe olikola kye bayita vabolingi, by'oyogera tobimanyi, oyonoona budde. Allahu Akbar, Allahu Akbar, n'osoma n'owulula by'osomye leero n'enkya n'obiddamu, by'osomye leero n'enkya n'obiddamu, ne luli n'obiddamu, ne luli n'obiddamu, ng'ate ekibi ekisinga mu byonna nti obiyimbira ne mu lulimi lw'otategeera. Obyogera mu lulimi lw'otategeera, tolumanyi. Olina sooka kuluyiga buyizi osooke oyogere ebigambo ebyo. Ate nga n'ekitabo bakibawandiikidde, babagambye nti ekitabo kino tekikyusibwa mu lulimi luno, tekirina kukyusibwa, kyawandiikibwa mu lulimi luno Oluwarabu, mwe musobole okubitegeera. Kakati obisoma mu lulimi Luwarabu, mu Luganda, ate nga kiri mu lulimi Luwarabu mwe kyakkirwa, tekyakkirizibwa kukyusibwa. Bakugambye nti Oluwarabu lw'ojja okutegeera. Kati ate gwe balaga nti sirutegedde, nina Luganda lwenja okutegeera. Kakati gwe nabo ani ya. Kakati bw'obanga osaba, saba with proof, n'obukakafu, kubanga obeera oli mu maaso ga Katonda.
ye ali interested nnyo n'ekigambo ekikuva mu ggwe munda nga kiriko obujulizi. Bassebo ne bannyabo, don't make meaningless words. In fact nze ntera ogamba abantu nti bw'obanga ogenda mu kusaba ng'owulira teweeteeseteese, ng'owulira omuntu ow'omunda tali energized, ng'omuntu ow'omunda tali set, ng'owulira mundamu gw'owulira akazito asirise n'abivaako n'otandika okuwashipinga kimala, n'ogendako mu nnimi n'owulira nga omuntu ow'omunda otandise okumuzuukusa, kikola amakulu than okwayuyiza mu saala n'oyayuya gumu, n'oyayuya emirundi ogwokubiri ogwokusatu, neweeruma olulimi, n'ozuukuka neweekubako ensiri, n'oddamu neweebaka, n'ozuukuka, oli mu kusaba. Ky'osabye n'okiddamu neweerabira n'okwerabira. So Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti temuddiŋŋana bigambo ebyo. Bayibuli esomesa Mukama waffe Kristo yayogera n'agamba nti bwe musabanga mukkirize nti muweereddwa. Kati osaba n'okukkiriza mu ggwe munda nti mpeereddwa. Ayogera eri mu Makko 11:24 nti bwe musaba kkiriza mu ggwe nti oweereddwa. So buli w'osaba n'oteekako ekyawandiikibwa obukakafu bw'ekyo, ne bw'oba mwana wange ng'olunyiriri tomanyi bwe luli mu Bayibuli naye ng'okkiriza nti walusomako, bujulizi weebuli, bw'otwala obudde bwo osobola oddoonya n'olulaba nga luweerwo ebigambo byogere. Tekikwetagisa kuteeka lunyiriri mu mutwe olumaakinge lubeere mu mutwe. Yes, kirungi nkiwagira, kubanga ne Mukama waffe Kristo bwe bali nga bali eri ne Sitaani yagamba bugambi kyawandiikibwa wangi, naye era kituufu bye yali ayogera byali bijjuliza mu Zabbuli eyo. So naawe by'obeera oyogera making sure nti bikola ki? Nti bijjuliza, by'oyogera biriko obukakafu. Mukama waffe yeebazibwe omulamu. Tuli ffenna bw'obanga osaba toddiŋŋana bigambo wangi, ate nga tusabira mu nnimi, ennimi ntuufu. Rebosikata landosikete roboshakata rikabababa rembababa paya kituufu 10 ku kinne waakyo. Teekamu obujulizi bw'ekigambo kyawandiikibwa wayogera bw'oti, kubanga bw'otamujuliza ayinza okulowooza nti by'oyogera obijja mu kitabo kyanketta mu bizinga, kubanga oyogera by'otamanyiiko mutwe n'amagulu. Yeti ate nga ffe twogera bye tumanyi, twogera ebyo bye tulinako omutwe n'amagulu, bassebo ne bannyabo. Kakati awo tuvuddewo. Matayo 6:9 kale musabe nga bwe muti nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe. Kati wano ebiseera bisinga we tujja ne tugamba nti otyo eno yeeyitibwa essaala ya Mukama waffe Yesu, kyebagamba nti Lord's Prayer. Era owulira eriyo abamu eyo ku TV zaabwe ne bateekako okusaba Lord's Prayer. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje. Naffe nze ndowooza nti essaala eyo tugikola
abamu ku ffe mulimu abakola essaala eyo kitaffe ali mu ggulu erinnya litukuzibwe oba kabaka bobujje byagala bikolebwe mu nsi nti it is the Lord's prayer. Eyo si Lord's prayer basebo ne bannyabo. Lord's prayer kitegeeza nti eyo ssaala ya Mukama waffe Yesu Kristo gye yeesabira ye nga asaba. Ate bw'otunuulira ebigambo ebirimu abagamba nti kale bwe mubanga musaba musabenga bwe muti. Mukama waffe Kristo kye twandigambye nti essaala ya Mukama waffe Kristo gye yakola tugisanga eri mu Matayo 26:3 ng'ali n'abayigirizwa be ku lusozi Gesesimaani. Tusomeyo. Kansomeyo. Matayo 26:3. Awo Yesu n'agenda n'abayigirizwa be mu kifo ekiyitibwa Gesesimaani. Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, wuliriza Yesu bw'agamba abayigirizwa be nti mutunule wano nze ŋŋenda eri nsabe. Nkole ki? Nsabe. Nze ŋŋenda eri nsabe. Mutunule. N'atwala Peetero n'abaana ba Zebedaayo bombi n'atandika okunakuwala n'okweraliikirira ennyo. Awo n'agamba nti omwoyo gwange guliko ennaku ya kitalo egenda kunzita. Mubeere wano mutunule wamu nange. N'atambula katono n'avunnama n'asaba n'agamba nti ayi kitange obanga kiyinzika ekikompe kino kinveeko, naye singa nze bwe njagala wabula nga ggwe bw'oyagala. Kati eyo yeyitibwa essaala ya Mukama waffe Yesu. Akola essaala kino Matayo 26:36. It is regarded the Lord's prayer. Nkiddemu Matayo 26:36 eyo yeyitibwa Lord's prayer. Essaala eri mu Matayo 6:5-6:7-8 that is not Lord's prayer. Nedda. Ate yali asaba ki? Wano mu Matayo 26:36 wasaba agamba abayigirizwa be nti mujje mubeere wano mutunule nange ŋŋenda eri okusaba. Kati nno wano baganda baffe Abayisiraamu nabo bwe batandika ne bakola effujjo. Yagenda n'asaba. Yali asaba ani? Ate nga ye Katonda. Kale nno nammwe mulina obuzibu bwammwe bunene obutagambika. Kamaffe bazibwe nnyo. Abagamba musigale wano ŋŋenda eri nsabe. Nkomawo. N'agenda n'asaba n'agamba nti ekikompe kino kitange bwe kiba kiyinzika kinzigibweko. Singa nze bwe nkola ki? Singa nze bwe njagala. Naye ng'okwagalako bwe kuli. Kati awo Mukama waffe Kristo awo akola kye bayita Lord's prayer. It is his. Akagambo ke bayita Lord's nga onagamba Naaka oba Jimmy oba Esther. Esther's prayer. Esther's book. Kapostrophe waggulu akasitale akali waggulu awo ne wateekawo S nebeera Esther's book. Lord's book. Lord's prayer. Kategeeza it belongs to you. Apostrophe eyo eri waggulu ne S. Nikki's phone. Kitegeeza essimu yange. S eyo etegeeza that thing belongs to you, own it. So kati Mukama waffe Kristo ta owninga saala eyo nti yange, nti saala yange bwe nti bwe nsaba, no. Wabula yali atendeka abayigirizwa be okusaba ng'abalaga what we call the mode of prayer oba the pattern of a prayer move. Tuli fenna ng'abawa
emitendekero oba ng'abawa amadaala mw'oyita okukola kye bayita essaala, okusaba essaala nga toddiŋŋana mu bigambo. Kyentegeeza ng'okola essaala erimu amaanyi, ng'okola essaala gy'otagenda kuddiŋŋana, owulikike ng'ekitaasa ekisaala obusaazi. Okubeera ennyo mu kusaba essaawa 8 ng'oli mu kusaba, naye nga byonna by'osabye owulikikiddwa ng'ekitaasa ekisaala obusaazi. N'asabye essaala ey'eddakiika 3 ey'essaawa emu, ayinza okubeera nga wa muwendo, kubanga Mukama waffe Kristo Katonda waffe eri mu Zabbuli gye twalabye, Zabbuli 5:6, Katonda atunuulira eky'omunda eky'omu mwoyo. Gy'atunula bassebo ne bannyabo, atunula mu bitundu byaffe eby'omunda. Ebitundu byaffe eby'omunda bitambula na kigambo kye. Buli w'oyogera ekigambo kye n'okijjuliza obeera w'amaanyi. Ekyo kye tuyita essaala, okusaba, nva mu kusaba. Kiddemu, buli w'obeera mu kusaba n'ojuliza wayogera bw'oti, wayogera, Katonda awulira okusaba okwo, era kye tuyita okusaba. Ani yali awuliddeyo omuntu asaba nga talina kujuliza? Bw'oba osaba, gamba kyawandiikibwa, wayogera mu kigambo kyo Mukama, bw'oti ne bw'oti, bwe ndiyita mu mazzi amangi onnabanga wamu nange. Gwe wayogera, bino ebigambo byali bibyo, gwe wayogera. Nze olumu njogera ebigambo ebyo ne mugamba Mukama, ebigambo bino gwe wabyogera, tewali yabikukaka, byava mu kamwako, wayogera bw'oti. N'olwekyo leka kituukeko, leka kibeewo, leka kino kigende mu linnya lya Yesu. Kale olunya olw'omwenda nti kale musabe nga bwe muti nti Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe. Kakati tulituuse, tugenda kumaliriza na luno olw'omwenda. Agamba nti bwe mubanga musaba, musabe nga bwe muti. Atandika kati okubayigiriza, bwe mubanga musaba, musabe nga bwe muti: Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe. Aleluya! Lwaki ayogera ebigambo bino? Ali mu ggulu, ate Bayibuli etusomesa nti ali munda muffe w'amaanyi okusinga ali mu nsi. Yokaana ebbaluwa 4:4. Musiraamu ajja kubuuza, ali mu ggwe w'amaanyi ate ali mu ggulu? No, God is omnipresent. Buli wamu abeerawo, ali muffe, okuggyako owaabo ow'Abasiraamu. Ye basseeko abo boolaba, Katonda we mutoyi tabaayo. Tayagala bukyafu. Allah mu kasasiro tabaamu, Allah mutoyi tabaamu, mu kiyigo tabeerayo. Bwe muba mwegatta tabaawo, tayagala bya nsonyi, Allah ayina ensonyi. Kakati lwaki Kristo agamba nti bwe mubanga musaba, musabe nti Kitaffe ali mu ggulu? Olw'ensonga Bayibuli esomesa nti ensi y'entebe y'ebigere bye. Kati obwakabaka bwa Katonda, engule ye teri ku nsi, eri mu ggulu. Ye wali entebe ye ey'obwakabaka ye wali entebe ye ey'obwakabaka, wadde ng'atuula mu ffe n'afuga. Obadde okimanyi nti Bungereza nga lyo eggwanga lye lyatutwala, lye lyatufuga, naye Nnabagereka Queen Kaddulubaale Elizabeth abeera e Bungereza nga ye wali ekitebe kye, ye wali entebe ye, Namulondo ye wali weeri n'omuggo gwe gw'obuyinza.
naye still wano asigala afuga abeera mu nsi muno mu Uganda mwe tuli ng'afuga presence ye eri Ebungereza ekola ne Uganda. Lwaki olulimi twogera Luzungu tetwogera Lujapani kubanga Mungereza yatufuga si mu Japan. Amasuuti tugambala kubanga Muzungu ye yatufuga. Emmotoka ngeri gye tuzivugamu, Parliamenti yaffe engeri gyetambulamu, yonna system y'Abangereza basebo ne bannyabo. Wadde nga n'abakyala Queen oyo tatuula ekitebe kye nga tekiri mu Uganda. N'olw'ensonga efaanaganako bwetu kitaffe ali mu ggulu. Yes, kitebe kye kiri mu ggulu, naye obufuzi bwe busigala bukyali muffe kubanga muffe mwatuula n'afuga. Bayibuli esomesa erinnya lyo litukuzibwe. Kitegeeza ki? Hallowed be thy name. Hallowed, erinnya lyo litukuzibwe. Erinnya lyo litukuzibwe. Wangi kakati nina ekintu kye njagala okutegeeza. Erinnya lya Mukama litukuzibwe. That is worship. Ayogera eri mu Yokaana 17:6 n'agamba nti I have manifested your name. Erinnya lyo njoleseza erinnya lyo eri abo be wantuma. Erinnya lyo ndyoleseza. Njoleseza erinnya lyo eri abo be wantuma. Mukama yebazibwe nnyo. Kati buli wobanga ogenda mu kusaba kyosookerako ddala okukola, nkiddemu, bw'oba ogenda mu kusaba kyosookerako ddala okukola kwe kutukuza erinnya lya Katonda. Worship his name, worship him, worship God, worship, nkiddamu worship. Nga tonnaba kukola kintu kyonna weeteekateeka okugenda mu kusaba, ekisookerwako kya byonna kusinza Mukama Katonda ng'oli mukulu, ng'oli wa muwendo, ye ng'oli wa buyinza, teri n'omu akwenkana, mayanja gavunnama mu maaso go, ebiramu ebina bivunnama gy'oli, eri n'omu akwenkana, ng'oli mukulu, dizibwa ekitiibwa. Totandikira mu kumenya mizimu, menya njikuba mbisamba mbirumbagana genda fire genda muliro. Yes, kyokola kituufu, naye ate okikola mu bukyamu. Olina okubeera well organized, well prepared. Lesekete losikata rekosi mwaboogera ennimi Mukama akibabalire. Kubanga waliwo otuuka n'ogenda mu kusaba ng'owulira biganye, naye ogenda okuwulira ng'omuntu ow'omunda atandika okusinda. Resekete rikosata rakasata n'otandika okusinza. Kadosh, kadosh, kadosh. You are holy, holy, holy. Holy is your name. Worthy is the Lamb, the one who is to come, everlasting God, my God. Notandika okumusinza, notandika okwogera ebigambo eby'okusinza ne weeyala n'ogamba hallowed be thy name. Yahweh is your name. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. Yahweh, erinnya lyo Yahweh, erinnya lyo nga kkulu. Tugenda kukirabaawo. Yahweh, erinnya lyo kkulu. Hallowed be thy name.
Mariya maama wa Yesu yayogera mu Luka essuula esooka n'agamba nange kubanga oyo omuyinza ankoledde ebikulu. Omuyinza oyo ankoledde ebikulu. N'agamba ankoledde ebikulu. Osooka kumusinza nti ng'oli mukulu, onkoledde ebikulu. Mariya ayogera eri mu Luka essuula esooka 49 ng'onkoledde ebikulu, ng'oli w'amaanyi. Nze nange nali simanyi nti naazaala. Onkoledde ebikulu. Kakati okusinza Katonda nga tonnaba kudduka genda kwambala maanyi kukuba mizimu kulwanagana na byokola byotamanyi gye biva. Sinza erinnya lya Mukama Katonda wo. Sinza Katonda gwe mmeeme yange. Abamusinza be bawangula. Meme yange musinze mu buli mbeera bwe tusinza. Adamu bwe tusaba, bwe tusinza. Adamu bwe tusaba. Kama yebazibwe. Kiba kikulu nnyo n'osinza Mukama Katonda wo nga tonnaba kukola kintu kyonna. Ng'oli mukulu, ng'oli w'amaanyi, erinnya lyo nga liwoomu. Osinga omubisi gw'enjuki, osinga bonna bakyala abalungi b'endaba. Ng'owoomerera Yesu, osinga Kalamel. Erinnya lyo ttukuvu, ddizibwa ekitiibwa, ogulumidde. Teri n'omu akwenkana. Watonda eggulu n'ensi, laba n'olibamba nga tekuli wadde empagi. Obulungi bwo tebukoma, businga amayinja ag'omuwendo. Oli mukulu, oli w'amaanyi, n'osinza Mukama Katonda. Mu kumusinza mafuta gakka. Mu kumusinza wabawo ekikutuka. Nze nkutegeeza nti mu kumusinza wabaawo ekikyuka mu nsi ey'omwoyo. Obuwengula butandika okuyulika. Oyogera naye n'omugamba gwe nkumanyi, tosobola kulimba, tosobola kulemererwa, kubanga gwe Katonda ow'amaanyi. Ekyo kyokka kibottola eggulu. Ekyo kyokka kisobola okukusindika mu kusinza. N'omala essaawa nnamba ng'osinza businza linnya lya Mukama. N'omala essaawa nnamba ng'osinza businza. Ogenda okuvaamu roseteketa rakabazikete. N'okwata essaawa endala nnamba. Oli mu kusabira kizimbe ekyo kigende. N'abooluganda n'obateeka amaaso ga Katonda. Ogenda okuvaawo nga budde bukya. Kubanga ensi ey'omwoyo omala ogikoleeza, osooka n'ogikoleeza n'ekigambo ekiyitibwa eky'okusinza. Kyova olaba Kristo abagamba nti bwe mubanga musaba, musabe nga bwe muti nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe. Ekyo kyokka kitegeeza hallowed. Hallowed kitegeeza holy. Erinnya lyo ddungi, erinnya lyo ttukuvu. Mu buli ngeri yonna bw'obanga oli mugenda kwetegeka kusaba, teweerabira kusinza. Okusinza kwe kusooka. Sooka osinze Mukama Katonda wo. Lwaki tetukoma wano? Tugenda kweyongera mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Ayaka twegattako. Oli ku Just Gospel Media Uganda, we msinzidde okulabika nti tuweereza obulamu bwo maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Tukusangeyo eri ku Just Gospel WhatsApp family. Amina. Mukama akunjagalire. Wansi nja kuterawo link wosobola okutwegattako. Akikubalire Mukama. Haleluya.